Ndirangwa akubiriza abasiraamu okuweerera abaana naddala nga babasomesa obusiraamu. Bino abyogedde bw'abadde atikkira abayizi 19 ku ssomero lya Naggalama Islamic Institute e Mukono, nga akubiriza abatikkiddwa okubeera ab'empisa naddala ebweru gye balaze n'okufaayo ennyo okuyigiriza abalala naddala ebyo bye bayize, era basobole okuba nga beeyongerako okunoonya okumanya okulabika ng'ensi ebatambulira bulungi. okutuuka ku ntandikwa y'okusoma temwegayalira mweyise bulungi kuweereza kulagirako kirungi kubanga mwetiise risaala ya mukama waffe nabbi Muhammad ekitiibwa era mwekyo kanneebaze omukulu w'essomero ne bamasheeke n'abasomesa abakoze omulimu ogw'ettindo okutendeka abaana baffe. Nsaba Katonda abongere amaanyi mu kutendeka abaana b'obusiraamu, abaana b'eggwanga bagende mu maaso n'okuyimiriza ebyafaayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate era n'okussa mu nkola buli mwaka mbeere bulungi. Tubaagaliza okusanyuka obulungi ku lwakino ekkula ku lwalina ekkula abo bali abatuusizaako. Sheikh Hussein Muwonge ono nga yali mweyeze ku ssomero lino era nga akoleramu kitongole ekyaMakamadi, naye bazezza bakulira essomero lino olw'okusigala ku musingi gw'obusiraamu, era asinzidde wano ne bawaayo omuyizi asinze banne umura, era nga eno esobodde okubanga era ng'ono agenda kubanga agiweebwa asobola okugituukiriza. Ate director owa Naggalama Islamic Institute ye avuddeyo ne yeebaza abazadde olw'okuvaayo okuwagira essomero lino, n'ategeeza nti bakusigala ku mulamwa. Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abatasole mu kisinga okubeera ekirungi ate era tubayita mulundi ogwokubiri mujjanga bidillahi ta'ala. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero gubadde tukwata ku mbeera y'okuyabantu. Gwe mulamwa gwaffe tulina abantu abawasa abakyala basukka mu bana, gubadde omulamwa tuba tukivumirira nga gwe mulamwa gwaffe gubadde okunaku olwaleero. Bisa nnungi na kuvumirira mulaba abakazi basukameka basuka bana awe twawulira yakikola wano mu Mukono. Basabira Allah w'ekitiibwa abawemu esinga mu ekirungi wano ku nsi ne kwafira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukulu w'essomero ono Sheikh Fuad Katega mu ngeri y'emu yeebazizza abaana bonna abasobodde okuvaayo n'enteekateeka ey'okubeera nga beetaba ku matikkira gano, era ayongedde okubakubiriza okubeera ekyokulabirako ekirungi ekiweesa Naggalama ekitiibwa. Ssentebe owa division y'ettamu municipal y'Emityana Lukyamuzi bazekketta kulabira awo yeekokkodde obubbi obususse ennyo mu kitundu ky'atwala ekintu obudde buno ekisibya obuwavu mu bantu. Lukyamuzi bazekketta agamba nti abantu bangi mu division y'ettamu babadde bettanidde okulunda, naye mu kiseera kino bangi ebisolo bibaweddeko ng'abamu babitunze olw'okutya okubibba, so nga ate ebirala bibbiddwa ku bantu, ekintu ekireesewo obweraliikirivu mu kitundu kyakulembera. Kati ono agamba nti kyekiseera abakuumaddembe okugyayo nago mu buto okukola ekisoboka okulondoola abantu abakyamu mu kitundu kino, okulaba ng'obubbi bumalibwawo, nti awo okulunda kujja kuba kutambula bulungi, wabula abantu nga bafunye okusoomozebwa mu mbeera eno mu maka gaabwe. Obubbi obusukkiridde ennyo naddala nga ababbente embuzi balina n'ejjoogo linnyinyi ennaku zino, wamala okubba nga basalira ku kibanja kwennyini nga bakulekerawo omutwe ate n'ebyenda. Embeera eno etuzizza nnyo emabega era egenda kutonda obw'amaanyi ennyo, kubanga oyita ku biyumba by'ente bingi, ente ziweddewo, bwe bataazibbako bazitunze. Kati ogenda n'osanga mu kitundu ng'oyitamu abalunzi b'enkoko basigadde baalubatu ate nga balunda katono nnyo, abalunzi b'embizzi babivuddeko. Ekyo ne tuba kitegeeza tugenda kugenda mu bwavu obugenderere olw'abannaffe bano bakyala kimpadde ababba. Abantu ba Katonda basabiddwa okuwaayo eri Omukama olwo naye asobole okubayamba okutuukiriza ebyetaago byabwe, nga James Mutebi
eyavuddeyo n'awa abantu obubaka buno era mu kuwayamu n'omusasi waffe ategeezezza nti enteekateeka zino zeetaaga okugobererwa okulaba nga abantu basobola okuyambagana. Mutebi agamba nti mu kiseera kino ng'embeera si nnungi, buli omu yeetaaga aveeyo asobole okuba nga akwatirako munne okusobola okulaba nga obulamu waakiri butambula bulungi, era nga Kyeyune Ali kansala akiikirira Buswa Bulongo Electoral Area ku lukiiko lwa division ya Busimbi Municipal y'Emityana akuutidde abantu okwettanira okuwaayo buli muntu ky'alina okusobola okuzimba okusobola okulaba nga batuukiriza ebiruubirirwa eby'abantu Ssekinnoomu ssaako n'ebyo eby'ebitundu eby'enjawulo, ng'agamba nti kino kijja kuyambako okulaba nti obulamu waakiri butambula bulungi. Ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu beetegekera okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo ebya PL eby'omwaka 2023 bakalaatiddwa okubeera n'okukkiriza mu bo wamu n'okukwasa Allah ensonga zaabwe zonna. Buno bwe bubadde obubaka obw'omukulu w'essomero lya Ikra Islamic Primary School e Buddo Maggwa mu ggombolola y'Ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso Hajjati Sofia Naluwembe Dimba ng'asinzidde ku mukolo gw'okusabira abayizi ku ssomero lino ab'ekibiina ekyomusanvu abawerera ddala 18 abagenda wamu n'omusanvu abagenda okutuula ebigezo eby'eddiini. Hajjati Sofia agamba nti buli mwaka bakola omukolo guno ogw'okusabira abayizi baabwe nga ensonga lwaki bazze bakola bulungi ebbanga lyonna ng'abuliridde abayizi obuteetantala kukemebwa kukoppa bigezo kubanga bijja kusazibwamu, n'asiima abazadde abataddemu obwesige n'ekiseera kino okulabika nti batwala omulimu guno mu maaso. Tusabira wamu abayizi baffe babeere nga bakola bulungi ebibuuzo. Obubaka bugenda eri abazadde, tusabire nnyo abaana baffe tetukoowa, n'abayizi bennyini tusaba tubeere nga twesabira n'ekirala engeri gye tugenda mu bibuuzo tetwetala okubeera nga tukopa ebibuuzo wabula twesigamire Allah kubanga ffe ng'abasomesa tukoze omulimu gwaffe ogw'okubasomesa. Abayizi aba P7 bakutuula ebigezo byabwe ebya PL ng'ennaku z'omwezi 8 ne 9 omwezi ogw'11 ate ebyeddiini babikole nga 16 ne 17 mu mwezi gwe gumu. Director w'essomero lya Ikra Islamic Primary School Haji Umaru Dimba asabye abazadde okubeera n'omutima omugabi eri abato n'okubayigiriza okubeera abagabi, nga mu ngeri y'emu asabye abazadde wamu n'abasomesa okwatagana okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Mu buufu bwe bumu abayizi ba Ikra Islamic Primary School e Buddo boolesezza ebitone eby'enjawulo eri abazadde baabwe omuli okusoma Qur'ani, okutontoma, emizannyo egy'enjawulo egyogera ku nkuza y'abaana n'ebirala. Abasuubuzi abakulira mu katale k'endateete beekokkodde enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okuggya abantu mu bwavu ze bagamba nti tezibaganyudde era ng'okusinziira ku Nazama Edith omusuubuzi w'ebinyoobwa mu katale kano agamba nti bagambibwa ensimbi nga bwe zifulumiziddwa naye tebazifunanga, kyagambye nti waliwo obaoliawo abazeezibika. Ono mu ngeri yemu ategeezezza nti gye batunda tebikyatambula bulungi naddala mu kiseera kino ng'ebbeeyi yaabyo erabika nti ekendeddeko. Olwaleero ebinyeebwa biri wansi kokko naye mabegako tubadde tubisuubula wakati wa $265 naye kati olwaleero kati bikkakkanyeko biri mu 15,525 olwokuba kati season demand ebeera wansi kuba biba beeyi abasobola obigula babeera bangi kati okutambula biba tebitambula so nga ate bibeera mu bbeeyi abasinga babivaako ne babivaako kati bakasitoma babyabangi era biba bitambula bunya. Ezo enteekateeka gavumenti zerenda kakati nga parish government motoka suubuzi baali badde baganyulwamu naye abakulu sente kwe zituukira zirabika zigwira waawaawo aba wansi
tuziraba tewaliwo bwenkanya kakati obwenkanya singa bali benkanya ziba zisobola okutuuka kuba gavumenti nga yo ebeera ekoze kyalina okukola ne munaye bano bannaffe bezituukirako ne bazezi bino byebyemizannyo mu Agookya ag'essaawa eno. Okuvaako mu kikopo kya liigi eya Bungereza the English Premier League, ttiimu ya Everton ekkakanye ku West Ham n'egikuba ggoolo emu ku bwereere. Brighton ne Fulham bagudde maliri ggoolo emu ku emu. Aston Villa ekkakanye ku Luton Town n'egikomerera ggoolo 3 ku emu. Ate Liverpool naye ekomeredde Nottingham Forest ggoolo 3 ku bwereere. Olwo Manchester City n'ekkakkana ku Manchester United nayo n'egikuba ggoolo zibadde 3 ku bwereere. Ekimeeza kya the English Premier League, Tottenham yekikulembedde n'obubonero 26, Arsenal eri mu kyakubiri n'obubonero 24, Manchester City eri mu kyakusatu n'obubonero 24, Liverpool yakuna n'obubonero 23, Aston Villa eri mu kyakutaano n'obubonero 22. Gano ge Agookya okuva ebweru w'eggwanga. Mu ggwanga erya Buyindi, Miranga na Biwoobe 13 bakiridde Wasenkaaba 50 balumiziddwa oluvannyuma lwa gaali z'omukka 2 ezitambuza abasaabaze okwambalagana mu katundu mu state eya Andhra Pradesh. Abakola ku gw'okulaba nga batakkiriza abantu bano basazeewo okutongoza enteekateeka eno ey'okwongera okuyambako nga baleesa abawanvu n'abampi okuyambako okulaba nti basobola okujja abangi ababadde bawagamidde mu bipapajjo eby'eggaali z'omukka zino. Wabula b'ofiisa bagamba nti okunoonyereza okusookera ddala kulaga nti waabaddewo ensobi ey'obuntu eyaviiriddeko emmotoka zino eyaviiriddeko eggaali z'omukka zino okufuna obuzibu, era nga Ssabaminisita w'eggwanga erya Buyindi Narendra Modi avuddeyo bw'atyo n'akubagiza abafiiriddwako abantu baabwe, era n'ategeeza nti akwataganye ne minisita avunaanyizibwa ku by'entambula z'eggaali y'omukka okusobola okulaba nga bakolawo ekisingawo. Bino bibaddewo mu disitulikiti y'e Vizianagaram akawungeezi akekiri ekikesozo olwaleero, era nga b'ofiisa era bagamba nti ebyana bya ggaali y'omukka 3 birambirira byasobodde okuba nga bibuuka ku ggaali y'omukka eno, nga kino nno kyekyavuddeko embeteza, wabula nga gwabadde mutawaana ogw'omu ku babadde bakulembeddemu eggaali z'omukka zino. Kigambibwa nti emu ku zo oboolyawo yabadde eteekateeka okulabika nti esobola okutuusa abantu mu bitundu ebiwerako, wabula nga ab'obuyinza nabo baleeseze ambulensi, badokita abawerako ne bannaasi okusobola okuyambako okulaba nga basobola okuzza obulamu engulu. Abantu abawera 50 batwaliddwa amalwaliro okulaba nti basobola okuba nga bajjanjabibwa. Nate ebweru w'eggwanga akulira oludda ovugana ne gavumenti mu ggwanga erya Bangladesh esako ne banne abalala bali mu 12 bagombeddwamu obwala ku bigambibwa nti baliko enkuŋŋaana ze bategeese zino nga ziyeekera zino nga zoogerera amafuukule gavumenti ya Bangladesh mu kibuga ekikulu Dhaka. Mirza Fakhrul Islam Alamgir nga ye Secretary General wa Bangladesh Nationalist Party y'omu ku abo abavunaanibwa emisango gino era abakwatiddwa, nga 10,000 z'abeekalakaasi basobodde okulabikako mu kiseera ekya wiikendi nga bagamba nti Ssabaminisita wa Bangladesh Sheikh Hasina asaana alekulire. Omu ku baofiisa ba poliisi naye mu mbeera eno ey'okuwanyisiganya ebisongovu saako amayinja n'ebirala n'abantu yattiddwa, saako n'omu ku beekalakaasi n'attibwa. Bano kigambibwa nti waliwo munnabyabufuzi amanyiddwa nga Alamgir w'emyaka 75 ng'ono yakwatibwa, era Mirza ono bwe yakwatiddwa bano bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ne beeyiwa ku nguudo okusobola okulaba nga bateeka gavumenti ku bunkenke esobole okuta omuntu waabwe. Abawerako bayongedde okuba nga bakwatibwa, era Alamgir ye ekibiina kino kikulembedde okuva emabegako eyo, wabula nga n'ekiseera kino atunuliddwa nnyo okubeera nga akyayinza okutwala entebe y'omukulembeze wa Bangladesh, nga bagamba nti ensonga lwaki gavumenti oba olyawo esobodde okumukwatako n'eryanyi. Ye Hasina ng'ono muwala wa eyaliko omukulembeze wa Bangladesh eyasooka, naye abadde mu bukulembeze okuva eyo mu mwaka gwa 2009, wabula nga bano bagamba nti takoze kimala, era nga Bangladesh ekiseera kino embeera y'ebyenfuna ebatawanyiza ddala, saako embeera z'abantu eza bulijjo n'obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi, nga bino byonna biremeseza eggwanga okugenda mu maaso. Owuliriza Agookya nga gakutuukako okuva wano ku 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo, nga mpunzika ag'enkya eya leero kanga baddiramu mu bufunze.
Gavumenti ya Uganda esabiddwa okuvaayo ennyonnyole ku bantu abazibwabuzibwawo mu ggwanga lyattu Uganda nga bino bigenza okujja nga bali ku ludda oluvuganya ne gavumenti beebalamye entula za paalamenti okumala ebbanga eddene ng'obuzibu buva ku gavumenti okulemererwa okuleeta alipoota ekwata ku bantu bano ababuzibwawo ate n'abatuuka okuttibwa. Yaliko Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Salman Kasule Ndirangwa akubiriza abasiraamu okuwerera abaana naddala nga basomera mu masomero ag'obusiraamu kiyambeko okulabika nti eggwanga lifuna abantu abalungi. Ssentebe wa division eyetta municipal y'Emityana Lukyamuzi Bazeketta kulabira awo yakokodde obubbi obususse ennyo mu kitundu ky'Atwala ekitadde abantu ku bunkenke ng'agamba nti n'obwavu bubalumbye kubanga abalina ebisolo batandise okubitunda baleme kubibabbako so nga abandi bibbiddwa nga kino kiremesezza abantu be okubeera waakiri mu bulamu obweyagaza. Ate 13 bafudde, 5 bagendedde ku bisago by'amaanyi e Buyindi eggalizo mu bbiri zitomereganye era nga abatakkiriza n'ekiseera kino bakyagenda mu maaso n'okukola mulimu gwabwe. Ate mu ggwanga erya Bangladesh akulira oludda oluvuganya ne gavumenti mu ggwanga eryo ssaako ne banne abawerako bagombeddwamu obuwala wabula nga Mirza Fakhrul Islam Al-Magil bw'amaze okukwatibwa nga Ssaabawandiisi w'ekibiina ki Bangladesh Nationalist Party ate olwo abantu ne beeyiwa ku nguudo ne beekalakaasa era ng'omusirikale omu attiddwa ssaako n'omwekalakaasa omu naye alugendeddemu. 19 ziyise ku 3 ez'amakya ga leero mu bujjuvu ag'essaawa eno obwegatyo obwegabadde nze muzzukulu wa mugema TAMALE YAHAYA SSALI tova ku mukutu Paalo Fama. Bali kutuuliriza ssebo oba nnyabo abashama property management abalina obumanyirivu mu kugula n'okutunda ettaka n'amayumba bagambye nti ssebo oba nnyabo kwanjulira abashama property management abalina obumanyirivu mu kugula n'okutunda ettaka n'amayumba n'olwekyo gayagala okugula